Okay, ambaniriza mwenna era nkwebaza okubanga weekumidde ku mukutu guno ogwa Unique Media. Lwaki nkwebaza? Lwa nsonga emikutu mingi nnyo egiri ku social media, egiri ku YouTube kuno gy'osobola okunoonya. Naye obanga gwe anoonyiza Unique Media era nga gy'otudde gy'oliko okulaba, nkwebaza, nkwebaliza ddala. Era ne ŋŋamba nti wano nga ku Unique Media nkwagaliza oba tukwagaliza omwaka omulungi, kuba nkyakkirizibwa okugamba nkwagaliza omwaka omulungi. Tuli mu wiiki esooka ey'omwaka guno. Kale, asamike ge mannya gange, Roland Sseruyima. Leero yali ku kamera okulaba nga ate buli kimu kikutuukako direct and very clear. JS Medical Hub bo bagamba nti banoonyeeko bajjanjaba oba wafuna accident n'ofuna enkovu ku matu kuki enkovu eyo basobola ogijjawo n'oba nga tootereera bulungi n'obeera nga sikini eddawo nga we yali. Oba olina pressure, olinamu ulcers, olinamu ebikutawanya ng'omukyala UTIs, then n'omusajja obaamu n'ebikutawanya osobola onoonya ku musawo John. Kwezi ennamba zolaba ku screen oba nga temutambulira wamu ajja kujjanjaba, then tusabe Katonda abeere nga ate oba oli awakuwonya. Then Denaya Events bakuyita abo mu bintu bya kutimba bakozesa budget yeeyo gy'olina. So tewali budget ntono oba nnene, naye gy'olina eyo ye determininga kye musobola okukola okulaba nga mugjayo omukolo ogwo mu mbeera y'okutimba oba decoration mu luzungu oyinza okiyita, ne guba nga guvaayo bulungi nnyo naye banga ate buli kimu kimala, omukolo ne gunyuma, ebifaananyi ne binyuma, ne kiba nga buli kimu kitambula malidaadi. Sunrise. Ennamba endala for adverts tunoonyeeko tube ng'otuwa business, then tube nga ate oba oli awo tukwatagana bulungi nnyo. Nkomyewo ne mukulu Kalyango Joel okulaba nga ate twongerayo ku episodes ze twatuuma ebyama bya Katonda. Naye nga tetunnaba nasinaba na kumuwa mukisa kweyanjula, njala kuyisaawo ebintu bibiri, kimu bibiri oba bisatu. Njala kugamba gwe alaba oba mwenna abalaba nti abantu bendeta ku channel eno ngezaako nnyo nga wensobola okulaba nga tewali linnya lya muntu yenna lyetwonoona. Ngezaako okulaba nga tusomesa genuinely. Kakati gwe wodde eyo nga message gye tusomesezza ogiraba efoolinga mu musajja wa Katonda waali eyo gwokkiririzaamu oba pasita wo gwokkiririzaamu, kitali kibi kukkiriza muntu gw'amanyi, then gwe n'ojja n'obusungu bwo ozze okubira Sami omuyombesa here and there, mba sikutegedde. Njala kukiddamu nkugambe nti message gye tuba twogeddeko gwe olaba nga efoolinga into kubanga omusumbawo emufitinga directly, then mwetereeze. Kyobola asaatula mannya, waliwo abaŋŋamba tugambe chachi, mukulu Joel omuyamba tugambe zi chachi, tusabire. Tetuli wano kwawula mu bantu, tuliwo mu kubagatta mu kigambo kya Katonda. So lekeraawo gwe okulowooza nti munnange tuli ku musumbawo, tituli ku apoosowo, tuli ku ki, nedda. Ekyo I think nkimaze ki loud and clear. Ekyokubiri, leka tulabe message, tuleke petty things ku channel eno. Woba message ogirabye, because my aim obanga aim ya Unique Media ate era nsuubira na buli omu gwe tuba tuleese wano kubeera ng'otegeera message gye tuba tuleese. Naye omuntu alaba message neggwayo, oba olaba comment gy'ataddeko emmeeza nkalu. Tutala tuteekeko ki? Tuteekeko kimuli? Tuteekeko ki? Olina alaba guni neggwayo n'alyoka akugamba waliwo ya comment galewa twatu shooting mabegako n'ovaawo kuba walina kye wali ogenza okukola. N'alyoka akugamba message yonna yekyalabye. It is not professional. Waba Joel ayimuse tolaga katebe kakalu. Please. Si kwewaana naye nsuubira nti bye tukola wano tetwabigwamu bugwi, twagezaako okubisoma. So we know what professionalism is. Tukola mirimu gya Katonda kituufu, naye ate yatuyamba Katonda ne tusoma ebintu bino ne tubitegeera. So we know what we are doing. Criticism eziri positive nzaagala. Criticism eziriwo nti tutereeze mu kino, sami kino, in that respectful manner, I welcome it.
naye yo engeri gye mu commentingamu ey'okumanyiira sijagala because njala twewe ekitiibwa ku channel eno tambulire wamu. Mukulu Joel, njagala obuuze ku bantu then tweyongereyo. Mukama yeebazibwe bantu ba Katonda balungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era ne mbeebaza okubeerangawo ne muwuliriza ne mufuna ekyo eky'omwoyo, era nzikiriza nti oyo yenna alina Kristo mu ye, alina ennyonta y'okutegeera amazima. Kristo ali mu ffe, omwoyo omu ne Kristo ali mu ffe. Buli lw'owuliriza tukwatagana ne tubeera bumu mu mwoyo, olwo ekyo kye twogera ne kiryoka kibeera eky'omugaso gy'oli. Naye oyo awuliriza n'ateeka mu bwongo n'atateeka mu mutima nga tewali connection ya mwoyo, ekituufu kiri nti tabenefitinga, tafunamu mu ekyo kye twogera. Olina okuba nga munda mu ggwe mulimu ekifo kya bino bye twogera, kubanga eno mmere ya mwoyo etegeerebwa abo abalina ennyonta y'omwoyo. Bantu ba Katonda abalungi, kyenyinza okubagambako ekyo. Kale, then ekirala, Joel ennamba ye y'essimu tasabira bantu, ajja kyeyongererako abannyonnyole. Joel tasabira bantu, kyate mpita mu mbeera embi mbadde nsaba Joel ansabireko mpa ku nnamba ye. Tasabira bantu, okitegedde? Then ekirala, waliwo ababuuza ebibuuzo. Episode zino twazijja ku 1 tuli ku 23, eno ya 24 gy'oli mu kulaba. Waliwo answers zetwaddamu naye nga twaziddamu mu episodes ezaasooka. Kati gwe sijja kunenya abuuza ekibuuzo nga twakiddamu dda, wabula nja kusaba nti wobeera olina ekibuuzo kyagala okumanya, I think episode zino ziwuliriza okuva we twatandikira paka we tuli kati. Ekibuuzo oba tofunye ansa yaakyo mu ezo ng'olina ekibuuzo kyo naye nga tetukyogeddeeka, then maybe you can ask. Naye osanga omuntu abuuza ebintu bye twalyogera edda. I think nekyo nakyo nkiyisizza wano. By the way, siri mu kuyomba, wabula njagala tutambulire wamu. Kale, rapture njagala tutandike olunaku olwaleero, tutandike nayo. Rapture kyeki? Era yaddi ejja etya? Because we twadde twogera off camera, nze nadde mmanyi rapture ye judgment day. Wangambye sabye byoli ku bibyo, si kyekyo. So tutandikira awo. Rapture kyeki? Okutandikira rapture yo nga yo kyeki? So bantu ba Katonda balungi, okusookera ddala, rapture mu lulimi olwangu kwe kunyakulibwa. Rapture bangi bakimanyi nti kwe kunyakulibwa, era ddala rapture kituufu kwe kunyakulibwa. Naye nga rapture eno kwegamba kyama ekikwekeddwa, nga buli omu agenda kitegeera okusinziira ku ddaala ly'aliko mu mwoyo. N'ensi abatali ba mwoyo nabo bajja kiraba, era nabo balina engeri gye bakitegeeramu, naye buli omu engeri gy'anaakitegeeramu ku ddaala lye, Katonda ajja kwogera naye okusinziira ku ddaala eryo lyennyini. Ekintu ekyo kijje mu kumanya kw'omuntu oyo, kubanga Katonda okumutegeera kisinziira ku kipimo eky'okwagala ekibeera mu mutima gw'omuntu. Ekipimo ky'okwagala ekibeera mu mutima gw'omuntu kye kipimo ky'ekitangaala ekibeera mu mutima gw'omuntu. Kati ayina ekitangaala ekingi agenda kulaba bingi, kubanga ekyo ekitangaala kye kimulisa amaaso g'entegeera yaffe. Iffe abaweereza ba Mukama, naawe ali awuliriza, tulina amaaso ag'entegeera yaffe ag'omutima gwaffe. Kati ago amaaso ge gamulisa ne tulaba, naye ng'okulaba kisinziira ku bungi bw'ekitangaala. Bw'olaba nti omusana bwe gujja nga mungi tulaba bingi, naye bwe gugenda gukendeera tutandika okulaba enzikiza. Kati n'ekitangaala kya Mukama ekiri mu ggwe, ekiri mu nze, ekiri mu mulala yenna, buli omu ajja kulaba okusinziira ku bungi bw'ekitangaala ekiri mu ye, kubanga ekyo ekitangaala kiva mu kwagala, era mu kwagala muvaamu ekitangaala, mu kitangaala ne kivaamu obulamu.
nga kitegeeza nti obungi okwagala okuli mu mutima gwo bwe bungi bw'ekitangaala ekigenda okuva mu mutima gwo, bwe bungi bw'obulamu bwa Katonda obuva mu mutima gwo, kuba Katonda atula mu mutima. Kuba tusoma mu kitabo kya Omubuulizi, Ecclesiastes chapter 3 verse 11, Omubuulizi 3:11 watulaga nti yatonda eternity mu mutima gw'omuntu. Yakugamba mu mutima gw'omuntu yateekawo kugamba obungi obutakoma. Twaligamye mboba yateekawo ebiseera bingi oba ennaku nnyingi, naye mu Luzungu bakozesa ekigambo eternity kubanga awo waatuula. Kati awo waatuula ife tutegeera okusinziira ku bungi bwa Katonda obuli munda mu ffe buli omu alinamu ekitundu kya Katonda mu ye. Buli muntu kuba yagamba tutonde omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe. Kati nga bwe tulina kitaffe, Omwana ne Mwoyo Mutukuvu, kitegeeza omuntu munda mu ye alinamu ekitundu kya kitaffe, alinamu ekitundu kya Omwana, alinamu ekitundu ky'Omwoyo Mutukuvu. Kati munda mu ffe ekitundu kya kitaffe ye spiriti, omwoyo, era ensonga ekitundu kya kitaffe ye taata w'emyoyo, ye father of spirits. Era omwoyo gwaffe gweyisanga kitaffe bwe yeeyisa. Omwoyo kubanga kitaffe kwe kwagala, okwagala kubeera mu mwoyo. Kati ate era mu muntu mulimu ekitundu kya Mwoyo Mutukuvu nga ye mmeeme, era emmeeme yeeyisanga Mwoyo Mutukuvu. Mwoyo Mutukuvu abeera wano ng'aline mu ggulu mu kiseera kye kimu. N'emmeeme eyo gwe ng'omuntu, ffe ng'abantu, emmeeme eyo obeera wano, naye bw'olokoka Mukama n'atwala leeya y'emmeeme yo n'erabika mu ggulu, bonna ne bategeera bw'olokose era ne bakola pati. Ne bw'oba ova mu bulamu buno era emmeeme eyo Mukama atwala emmeeme eyo leeya n'egenda mu ggulu, ne bakulaba ne bagenda ku geeti bakwanirize, ku mulyango bakwanirize mu ggulu. Kati emmeeme esobola ebyo kubanga yatondebwa mu kikula kya Mwoyo Mutukuvu. Emmeeme. Kati era omuntu alina ekikula ky'Omwana wa Katonda. Kuba Omwana wa Katonda yali wano ku nsi, yatambula, yalina emikono nga gwe, emigulu nga gwe, yalina omubiri nga gwe. Kyova olaba tuyita omubiri gwa Kristo. Tebaga nti ate omubiri gw'oba kitaffe, wabula omubiri gwa Kristo. Kubanga ye omubiri gwaffe kye kitundu ky'Omwana we. Kyova olaba ye agamba woowa oyo alina omubiri nga gwe oba owadde ye. Kakati njogedde ebyo okulaga nti mu mutima gwaffe Katonda waatuula. Kati obungi bwa Katonda obuli mu mutima gw'omuntu kye kipimo ky'obungi bw'okwagala okuli mu mutima gw'omuntu. Kuba okwagala Katonda kugondera Katonda. To love God is to obey God. Toyinza gamba nti oyagala Katonda nga tomugondera, nga tomwakanya oba tomwagala. Okwagala Katonda kumwagala, okwagala Katonda kumugondera, olina okubeera obedient. Era obungi bw'okwagala okuli mu mutima gw'omuntu bwe bungi bwa okugonda kw'omuntu oyo eri Katonda. Twogera bino nga tukuteekateeka tutubuulire ku rapture, nga olabe ewa gye kiva. Kati rapture eno ekigenda okuvuga rapture, okutambuza rapture kyonna kigenda kuva mu mutima gwa buli muntu. Era njagala nkubuulire ku rapture weegenda okubeera, igwe omuntu gwe nga gwe egenda kubeera mu ggwe anaaba yeeteeseteese. Wabula tetuyinza kugamba nti mu nsi egenda kubeera mu kifo weeki ne weeki. Mu nsi muno buli awanaabeera oyo eyeeteeseteese, oyo ku ye wagenda okubeera okunyakulibwa, ku ye eyeeteeseteese. Bayinza okuba abantu bajja kuba babiri bali mu nnimiro balima, omu atwalibwe omu asigale. Abantu bajja kuba babiri beebase mu kitanda kimu, omu atwalibwe omu asigale. Naye nga enjawulo ebeera ku bungi bwa Katonda, obungi bw'okwagala, obungi bw'ekitangaala, obungi bw'obulamu bwa Katonda obujja okubeera mu mutima gw'omuntu oyo. Kubanga ffe abantu tuyinza okwebuzaabuza ne tulaga ku ngulu kye tutali, naye munda mu ffe teri kwebuzaabuza. Munda mu ffe buli kimu omuntu kyali, affection ze, by'ayagala bireflectinga bw'afaanana mu mwoyo. Sooka okaddemu ako. Omuntu kyali mu nfaanana wange na buli kyakola kireflectinga kyali mwoyo, kyali mu mwoyo. Kati ffe wano osobola okwebuzaabuza ng'abantu, kungulu n'olaga kirala, naye mu mwoyo
omuntu kyali kyennyini kiriflectinga. Era w'olaba malayika nga balungi nnyo, munda mu bo obwo obulungi buli munda mu bo mu mitima gyabwe. Era bw'olaba sitaani ne dimoni nga bafaanana nga hora nga babi, obwo obubi tebuli bubezi ku feesi, wabula eyo reflection eyakiri ekiri munda, bajjudde obukyayi, obutayagaliza, obutemu, kati eyo reflection yerabika ku ngulu ku bo. Okitegedde ekyo? So kati rapture eno ogenda okubaawo kigenda kusinziira ku bulungi ki obwa Katonda obuli mu mutima gw'omuntu. Kubanga okunyakulibwa kuno kigenda kubeera nga bwe nabagamba nti omwoyo gw'omuntu kyekitangaala. Kyekitangaala Kristo kye yaleeta, ye ekitangaala ky'ensi. Bwe yajja bw'okkiriza Kristo ofuna ekitangaala munda mu. Kati ekitangaala ekyo kye kigenda kibuna wonna wonna wonna. Oba okitegedde? Era ng'ekitangaala ekyo kye kirooto Danyeri kye yavvuunula ekya Nebukadineza we yaloota ng'ekibumbe ekinene ekiriko ebyuma eby'enjawulo awala wa bbumba, wabula ejjinja ne lijja ne likuba ekibumbe kyonna ne kigwa eri. Kati eryo ejjinja eryo ye Kristo, wabula ejjinja eryo oluvannyuma ne likula ne libuna ensi yonna. Kati ye Kristo oyo ali munda mu ggwe, bwe tuli mu kubuulira agenda nga ayingira mu mitima gy'abantu abune ensi yonna, era nga kyekitangaala. Kati ekitangaala ekyo kiwa emmeeme ekitangaala n'ebanga eyakayakana, ate ne kibeera okubeera nti emmeeme ewewuka nga wulira light. Kati light ewa ekitangaala, naye ate light era kitegeeza okuwewuka n'ebanga eflootinga n'eyambuka waggulu. Kati emmeeme ejja kutuuka ewewuke eflootinga eyokkayoka olw'okuwewuka kwayo. Kati okuwewuka okwo kujja kukwatagana n'okuwewuka n'ekipimo eky'abamalayika nabo bali emibiri gya light gya kitangaala nabo bawewuka. Kati olw'okuba ojja kuba otuuse ku buwewufu bwe bumu nabo, naawe ojja kwambuka otuuke wali we balina okubeera. Nga okuwewuka okuli mu ggwe osaanira kubeera wali, wabula ekibi kyo kizitoowa kijja kubeera nga kisigala wansi. So Katonda tagenda kugamba nti kantwalemu ono n'ono, wabula already gwe ojja kubanga owewuka nga mu butonde olina kwambuka. So kati rapture eno bangi balina ekifaananyi nti bajja kulaba abantu ab'emibiri egy'ekitangaala nga bambuka waggulu mu bbanga. Ekyo Katonda akyagadde kibeere mu mitima gy'abantu era mu ndowooza zaabwe, kibaweeko ekifaananyi katono ekiribaawo, era kijja kwefaananyiriza ekyo. Omwoyo wa Kristo ali mu ffe nga kyekitangaala, y'agenda okukula paka ku kipimo n'ekigera kya Kristo nga bwe boogerako mu Efeso 4:13. Kati ye waanaakula paka ku kipimo kye, kyekitangaala ekigenda okwaka kirabike wabweru w'omubiri gw'omuntu. Olwo olususu lw'olaba kigenda kulabika ebweru wano wonna wonna kuffe naawe awuliriza bw'onaaba weeteeseteese. Kati ensi erabe nga oli wa kitangaala n'omulala wa kitangaala nga tekyayinza kulaba nti ono ye gundi, wabula erabe nti waliwo abantu ab'ekitangaala, naye nga abo abantu ab'ekitangaala ogwo gwe mubiri gwa Kristo, era abantu abo bonna ng'obagasi ogwo gwe mubiri gwa Kristo. Era ekyo Katonda yakiraba nga kyaliwoko, era Katonda we yakiraba kwe kwogera ekyo kye tusoma mu Song of Songs, mu nnyimba oluyimba lwa Sulemaani 4:7. Katonda yakiraba nga kibaddewo n'alyoka agamba nti mwenna mujje mutuukiridde, mujje gye ndi. Kati ffenna tumala okutuuka ku ekyo, oyo ye mugole era ye kkanisa etaliiko bbala egenda okwambuka waggulu mu kunyakulibwa. Okitegedde? So kati kino kye tubayigiriza wano ne tugamba tuyige emitendera gye tuyitamu okukula mu mwoyo paka ffenna we tunaakula paka ku kipimo n'ekigera kya Kristo. Mukama ali mu tukozesa kuteekerateekera rapture olunaku lutuuke ng'osaanidde. Era ekyo ekyambalo ekyeru eky'ekitangaala oyo ye Kristo, era anaasangibwa nga tayambadde ajja kuba bwereere. W'osoma mu Bayibuli awagamba nti buli anaasangibwa ng'ali bwereere tajja kutwalibwa, bategeeza ajja okuba nga talina kyambalo ekyo eky'ekitangaala. Mukitegedde bantu ba Katonda abalungi? Era nga ke kabonero Mukama ke yalaga Yokaana Mukama gwe yawa okubikkulirwa mu kitabo ky'okubikkulirwa. Bwe tusoma mu kitabo ky'okubikkulirwa Revelation chapter 12 tandikira ku verse 1, walaga Yokaana n'alaba akabonero mu ggulu. Akabonero ako n'alaba omukazi
ng'ayambadde enjuba, a woman dressed with the sun. Mukama yalaga Yokaana bw'osoma mu kubikkulirwa Revelation chapter 12 verse 1. Yokaana yalaba omukazi ayambadde enjuba. Yokaana ne yeebuuza kabonero ki omukazi yali ayambadde enjuba naye nga ku mutwe gwe ayinako emmunyeenye 7 nga ze zikoze crown, wansi w'ebigere bye ng'ayinawo omwezi. Yokaana n'atunuulira omukyala ono ng'ayambadde enjuba nga kyekyambalo ky'ayambadde. Awo Mukama yali alaga Yokaana rapture nga weegenda okubaawo okunyakulibwa, era ekyo kyekiri mu kuzimbibwa munda mu ggwe omulokola alina ennyonta ekigenda okuzaalibwa ku nsi, era nga ekyo kye tusomako mu Baruumi awalaga nti obutonde bwonna bulindiridde okweyolesa kw'abaana ba Katonda. All creation is waiting for the manifestation of the sons of God. Kakati we tunaatuuka ekiseera nga abalina okwambazibwa ekyambalo ekyo ekyeru bakyambadde, buli kitonde kyonna, ebimera, ensozi, ennyanja, byonna ebisolo ebiri ku nsi birinza olunaku olwo abaana ba Katonda beeyoleka eri ensi, kubanga nabyo biri mu busibe. Ebimera by'olaba, ebisolo tebyaliwo ebiti mu Edeni nga Adamu tannayonoona, tebyaliwo ebiti, byali bikolagana butereevu n'eggulu, era Adamu yayonoona nabyo byaluzinga connection n'eggulu. Kati buli kitonde kirindiridde okweyoleka kw'abaana ba Katonda. Okumanya kuno kulina okuyingira munda mu ggwe awuliriza ng'olina ennyonta, ng'era wamanyibwa nti olibeera kitundu ku abo. Omukyala ono gwe twogerako mu kubikkulirwa, omukyala oyo ye Kkanisa eyali ayambadde enjuba. Enjuba ekiikirira ekitangaala ky'ebitangaala, ng'oyo ye Kristo. Kitegeeza Mukama yali amulaga nti tugenda kwambazibwa ekyambalo kya Kristo. Emmunyeenye 12 ku mutwe gw'omukyala oyo mu kubikkulirwa. Emmunyeenye 10 zitegeeza amateeka 10 aga Musa. Emmunyeenye 2 zitegeeza amateeka 2 Yesu Kristo yatuwa: yagala Katonda wo, yagala muliraanwa wo. Nga kitegeeza mu kiseera ekyo abo abanaayambazibwa bajja kuba batuukiriza amateeka 10 aga Musa n'amateeka ga Kristo 2. Era omwezi ogwali wansi w'ebigere w'omukyala oyo, omwezi gukiikirira ebyokwegomba by'ensi n'ebyobugagga by'ensi. Y'ensonga lwaki amasinzizo agamu n'amadiini agamu ag'ensi balina akabonero k'omwezi waggulu w'amasinzizo gaabwe, nga bo ebyobugagga by'ensi bye bamanyi nga omukisa Katonda gw'agaba, era bo bye banoonya, era abiina bamanya ono Katonda amuwadde omukisa. Naye akabonero k'omwezi kajja kubeera wansi w'ekkanisa eyo w'ebigere bye, nga kitegeeza bajja kuba babiwangudde nga si bye bibafuga. Muwulidde bantu ba Katonda abalungi, twogera bino nga tukuteekateeka oyongere okutegeera rapture ennyikire munda mu ggwe, kubanga ojja kubeera kitundu ku yo, kubanga ebya Mukama Katonda wetuti we tubiraba. Bayibuli eyogera ku watchmen ababeera balaba ekigenda mu maaso, nga bw'olaba nti olaba ebiseera bingi baazimbanga towers. Olaba olubiri lwabeeranga ne tawa bazimba. Olaba bwe tusoma mu ndagaano enkadde ojja kulaba nti kabaka we yabeeranga waabeerangawo ekikomera kabaka mwabeera, oba castle oba palace, naye baabeerangawo tawa nga bazimbamu ng'omulongooti. Kati ng'abasirikale balinnya waggulu ku mulongooti balengera ewala. Kati bw'obanga ojja ng'olina ky'ogenda okuleetera kabaka, ali ku mulongooti yakulengeranga ng'oli wala, era n'abagamba waliwo ajja. Bw'oba ojja nga tolina kyakulwanyisa ng'abagamba naye ajja alabika mirembe kuba talina kyakulwanyisa. Kubanga akulabidde kwa ggulu, akulengera. Bw'oba ojja nga muli bangi n'agamba abasirikale mwetegeka, abo abajja bayinza okuba bazze tulumba, kuba bo tebalina bitangaaza. Kati oyo yabeeranga waggulu nga bamuyita watchman, nga y'alaba y'awaakinga n'agamba bano. Kati nga wawaakinga alengera ekiri ewala n'abuulira bano nti bannange kiri kyendaba, mweteeketeeke wee muti. So kati Bayibuli weeba eyogera ku ba watchmen, ne bino bye tugamba bigwa mu ttuluba eryo. Mukama tukozesanga mu kaseera kano nga ba watchman oba watchmen abali mu kulengera. We tulengera tukubuulire kino kye kijja, weetegeke bw'oti.
era bayibuli ebifo bingi eyogera ku ba watchmen nti bane eki kye mulaba kati bo we baalabanga baabeeranga ne trumpet baabeeranga ne kondeeri ye we yalabanga olw'okubanga okulinnya okgenda waggulu ku ttawa ku mulongooti okulinnya okutuukayo kyatwalanga obudde n'okukka kati wabula ng'abeera ne kondeeri abeera ne trumpet bw'alengera afuwa bufuyi trumpet ne mumanya nti eryo eddoboozi litegeeza kino lino lya bulabe lino liryoke n'agamba lino eddoboozi litegeeza kino kati bino bye twogera lyekkondeere ye trumpet ejja eri omutima gwo nti katonda agamba weeteeketeeke waliwo ekijja twogera ku rapture tukubulira weeteeketeeke kubanga kristo agenda kuba akula kuva munda mu ggwe ekitangaala kye kyaka ebweru ekyo ekitangaala kigenda kuba kiwewuka kuba it is light katonda yayagala ekigambo kino light kitegeeze ekitangaala ate kitegeeze kuwewuka kibeere open to reasoning kubanga ab'ensi bagenda kujja bawakanye bino byetwogera naye bwe banajja ne bagezezzaako okuwakanya bagenda kulanga bye twogera ate biri open to reasoning bigwa mu logic bigwa mu speculation bigwa mu head knowledge bigwa mu bintu bye basomye ate ne biyita nawo Sami Kegeegange Roland Selima yali ku kamera tulina Kalyango Joel atwogera ku rapture nga sinabu omanyi njagala nnyo wenkubuuza ekibuuzo ate nkuleka nonnyonnyola then ebibuuzo ne bijja later njagala kugamba abali mu kulaba nti tukiddamu ebintu byetwogera ku channel eno tetuli mu kubyogera mutukkiririzeemu nti Sami buli gwaleeta bamukkiririzeemu no tubyogera kuba ge mazima tubyogera osobola obbitwala bwe biba bikoledde oba tebikoledde bikole ki bireke si lutalo tetulina gwe tulwanyisa twogera ffe tulowooza nti oba oli awo ge mazima kakati oyogedde ku mbadde mpuliriza ogaye rapture mu njogera ennyangu tukitwalenga kunyakula okunyakulibwa nyina ebibuuzo biringa bibiri ekimu kiyinza owuliika ng'ekiri fane naye ng'ate kyetaaga ansa naye ng'ekisooka okunyakulibwa kuno ebisaanyizo eby'okunyakulibwa kuno otugambye you have to be light mu weight ne mu kitangaala si bwe kiri one what do I have to do okubeera light njagala obiŋŋambe biki bye nnyina okukola nze n'oyo ali eyalaba bye nnyina okukola tuli light so that ekintu baba okunyakula kuze nyakulibwe bulungi ekirala kino ekya rapture is it a picture kifaananyi nga ewali ennyonnyola ebiri mu Old Testament nti kiringa kifaananyi ekitunnyonnyola something else oba kijja kubeerawo kigenda kubeerawo olunaku lujja kukya kibeerewo in real sense timbe nga ndi wano ne Roland for example Roland anyakulibwe nze nsigale kinaabeerawo in real time ebibuuzo bibiri ebyo kati ekibuuzo ekisooka ndowooza kansooke n'ekyokubiri obuuza kinaabeerawo mu buliwo mu byo rapture okunyakulibwa kijja kubeerawo era bwe kinaabeerawo bangi tebagenda kutegeera mu kibaddewo bagenda kutegeera nga kiwedde bangi nga balekeddwa emabega bangi kijja bagwako budde naye waliwo abajja okumanya nga batwaliddwa waliwo ababadde bawaakinga bw'osoma okubikkulirwa 3:3 Revelation 3:3 Mukama agamba nti we mutaatunule if you don't watch I will come as a thief naye kati abo abawaakinga bo bagenda kuba balaba ekigenda mu maaso nga wola ku biseera bya Nuuwa ku biseera bya Nuuwa amataba bangi gabagwako budde naye nga Nuuwa yayogeranga okumala emyaka egiwera kibannange gajja era mu Nuuwa amataba we gajja mu nsi yonna ne wabawonawo abantu 8 ekyo kyanneewuunyisa naye nga Nuuwa tewali bwe yagaana mboba jangu wabula abantu baawakananga paka ekiseera ne kituuka ne kiggwawo kati Katonda ye tanoonya
bungi bw'abantu tanoonya quantity, anoonya quality. Era ne Sodomu ne Gomora nga Mukama tannaba kubookya yagamba ne weesangayo abantu 10 nja baleka, abantu 10 baabulayo mu kibuga kyonna. Kakati eno rapture ejja kubeerawo ekyaddala, ejja kubeerawo Olunaku lujja kukya essebo, ebeerewo. ejja kubaawo. Kakati n'akalala nga tonagenda ku kiki kyembuuzizza sooka ojjewo ne kano. Essebo, Rapture weebeerawo enaabaawo etya? Oba olina ansa yakyo anyway. Nti enaabaawo etya? Abantu bajja kubula bubuzi, bajja kwambuka mu bbanga. What will happen on that day? kati rapture engeri gyegenda okubaawo kyendi mu kumenyaamenyamu mpola nkizimbe mpola omuntu kinyikire bulungi mu ye. Era ngenda genda mu maaso nakyo kati kiremu ekibuuzo kiri kyewabuuza ekya how do I become light? Mbeera ntya ow'ekitangaala nange ntwalibwe? Ekisooka, ensonga lwaki obeera wa kitangaala nga tetunagenda obeera otya, naye ensonga lwaki obeera wa kitangaala, obwakabaka obw'ekitangaala bulwana n'obwakabaka obw'ekizikiza. Kati obw'ekitangaala bwe bujja eno ne wabaawo akkiriza Yesu Kristo, kitegeeza emmeeme yo bagiwiininga, kyobola babayita ba soul winners, bajja ne bawiininga emmeeme neyambazibwa ekitangaala, ekitangaala ne kisikibwa amaanyi gali ag'ekitangaala, nayo neegenda neebeera kitundu ku bo. Okitegedde? So kati oyambazibwa otya ekitangaala? Ekisookedde ddala ekitangaala kino okyambazibwa tukimanye nti ekitangaala kino twakirina, wabula kyatuvaako bubbi. Twakirina Adamu nga tannayonoona yalina ekitangaala, wabula we yayonoona ne kimuvaako ekitangaala. Kati ekyo ekitangaala Yesu Kristo kyakomyawo, ye wava ekigambo revival, nti twalina ekitangaala Adamu ne kimuvaako. Kati okuzzaawo ekitangaala ekyo kye kigambo revival, reviving us back nga bwe twali. Era w'osoma mu 2 Corinthians chapter 5 verse 2, Abakolinso ekyokubiri soma 5 olwokubiri, walaga nti munda mu ffe tubeera tukaaba, emmeeme zaffe zikaaba okuddizibwayo mu kyambalo kyaffe kye twasookeramu. Kati ekyambalo ekyo kya kitangaala. So kati engeri gy'ekitangaala ekyo gye kijja, okusookera ddala ekitangaala ekyo engeri gye kijja, n'obeera light ng'ovaako ekitangaala, ate n'obeera light ng'owewuka. Kati osooka kukkiriza Kristo kubanga ye kyekitangaala ky'ensi, ye Kristo bwe bulamu, kyekitangaala ate lyekkubo. Lyekkubo eritwambusa, kuba omuntu tagenda kwambuka bwambusi, wabula mu kwambuka alina ekkubo ly'agenda okuyitamu. Kati ekkubo eryo ye Kristo. Bw'atalina kitangaala tosobola ddiraba. So kaakati Kristo bwe tumukkiriza tuba tukkiriza ekitangaala ne kijja munda mu ffe. Kati ekitangaala ekyo kijja mu ffe, tutandika okukula mu mwoyo, nga okukula mu mwoyo ekitangaala ekyo kitandika okwakaayakana nga kyeyongera. Omuto mu mwoyo ayaka kitono, naye gye yeeyongera okukula ekitangaala kye kikula, nga obujjuvu bw'ekitangaala ekyo bwe bujjuvu bwa Kristo mu bujjuvu bwe. Y'ensonga lwaki atugamba mu Befeso 4 wetutandikira ku lunyiriro lw'11, yatugamba yatuwa abatume, n'atuwa bannabbi, ababuulizi, abasomesa, bonna ng'omulimu guli gumu, kuzimba mubiri gwa Kristo paka ffenna tunaakula paka ku kipimo n'ekigera kya Kristo, nga kyayagala ffenna tusobole okwambuka. Y'ensonga era ekitangaala ekyo okukula mu ffe, buli omu alina omulimu gw'akola. Katulabe bw'osoma mu Befeso 4 okuva ku 11, atandika n'abatume, yatuwa b'apooso. Zino engalo zikuyamba balaba, yatuwa b'apooso. Apooso yasobola okukwata ku buweereza buno bwonna obutaano obulala. N'atuwa bannabbi, bannabbi be balabula abantu ku kigambo kya Katonda. N'atuwa evangelist, ababuulizi be basinga okutambula engendo empanvu okubuulira ekigambo. Era ne wano be bawanvu. N'atuwa bapastors be bagatta ate be bali married ku kifo ekyo, bw'osanga ku Sinzo Eva. N'atuwa abasomesa, kati abasomesa be bamenyaamenya ekigambo kya Katonda. Okitegeere. Kati buno obubaka bw'owulira be basomesa be batono okusanga ate be baggulawo amatu bokka eno engalo. Oba okitegedde? Sooka obunziriremu.
so konziriremu engalo zi kati Abefeso awo ngambye bano be batume Abefeso 4 okuva ku 11 wagamba yatuwa abatume apostles n'atuwa bannabbi abatuula ekigambo kya Katonda n'atuwa ba evangelist ababulizi engalo eno empanvu be batambula okuweerezebwa ewala n'atuwa abapasita be bagatta era bw'osanga nga kusinzizo kati n'atuwa abasomesa engalo eno gy'olaba be batono b'okusanga abasomesa ebigambo bino kuba bo be bamenyaamenya emmere n'envumu eya Katonda n'eyingira munda mu ggwe n'ogitegeera kubanga oyinza okuba olina kyeyagala okutegeera Katonda naye nga olusolooza ojja kwetaaga kusooka kukola conference oyogere n'abantu bameka mu kitegeere mubuuze Katonda naye omusomesa ajja kugamba ebigambo bisatu okitegeere kuba bo batono naye ate olw'okuba batono ate era engalo yesobola okugira n'egira amatu n'eggulawo amatu n'osobola okutegeera ekigambo kino ne kiyingira munda mu ggwe